Kadongo kam abagenyi nagambye bibinja budde bujjo kutusalako gamba omuntu oyina ekiroto kya kuyimba wayagalako kuyimba ngoli muto ne bakulemesa katoli myaka 7 nze mu music wenkwatagana ne bannange bye tukola nali bigeragenza nti gama tusobola okuzukusa ku mulambo ne gukyusa ensingo ne gamba ekyo kitwalikoze nga tuli balamu kakati tusobola okukola abayimbi obukadde 10 mu ggwanga ne babeerawo mu biru smart studios data tv n'ebirala bingi nnyo mu bine ebyenjawulo ne bakama bange sinze nzekka nange mbasimanyi ndabiraawo ng'ekyo nkikoze abayimbi bano bwe ngenda mbasiŋŋaana ngenda mbivulu nemba mu kamooli kange enjogereriwo nengwa ku bayimbi ne ŋŋamba ono gwempe ennamba yo sebo nfukamya nembeegera nga mate ku sande enkuba ennanga ku kyaki konze nnyamba buyambi sebo nsanyusa okukola neyanziza mukama wange bwana yabatwegaseeko mukisa mulungi nnyo gamba sigwa obeegaseeko nti obasanze bakulindije era nga bwowulidde bweŋŋambye nti bani neetonze abanninza obwedda abange mwangu wentuuse mukisa mulungi mukama wange okumpa omwaganya guno amanya yenze Juma Bugulu Butono tebumega nnyini bwo Bugulu Butono amanya gali amaganda awo yenze Juma nasenga mu byaddala agaffe ebyaddala gali Bugulu Butono tata Saidati nkuinako ekyafaayo nakuleko sebazaze kukola amanya Daddy Isaac lya bidongo lyali waffe ku kitebe okutwaliza wamu Chiweresi Isaac musajja muzirandiga omuliga mweba Fred Sebatta bebo benyini bajjaki kizito babosa majibu n'abalala butereve abo bolulimi lwabwe lweruno tuyitirewa tuyiteeno kasoga mu lukolo sofa nairwa kisimba ku kayimba ka Sebatta yakusikiriza okuyimba njoba otandikira eje mbanjagalira ddala era nakyazanga mu bannange abo bayitondage bali ensobi nkwata lutanga ndage wali ensobi bannaganja munsi ne kabako okusima okunyamba z'ebitiibwa yabakubye enkolera naye nno waliwo bekyayiso biwango oluyimba olwo enyimba za Muzeeyi Sebatta zirimu nnyo solo gita zirina solo gye zitambuliramu obaja kakati Daddy Isaac nga bidongo okuyimba owezaamu videos emmeka videos ziringa 5 ate audios ziringa 25 nyina oluyimba olwo bayita bakola amanya buli wenkulaba nga oluyimba ngamba lwaki ono sigobatera ku kipanda abantu ne bajja ne batuula kubanga mpuliranga buli singa nali badde muyimbi wolo oluyimba lwe twakoze olupya wita singa nali president mpuliranga omusajja yataddemu ebintu bingi nnyo wadde nze nateekamu bidongo ebigambo bibi naye nga buli aluulira agamba oyo musajja yayogedde ebigambo byange kati bw'oyimba bakola amanya ng'obuulira abakoze amanya mpuliranga ebigambo byange byonna wabiyimbye n'empuuka lwati olimpita mulayininga bbiriwa kale katugende gwe wana ebintu bya mukama bibuzaabuza nnyo mbirabya nti yagaba erinnya ani wanaalinnyuka n'erinnya ne bw'aba afudde ng'era likyali waggulu basudde n'ekimwogezaako erinnya lyali waggulu bwe yafa lyasigalawo Mandela ekikonta kyali kimu n'ava ku nkasooyo kati oba omugamba ki buli muntu era n'amutendereza ebyafaayo bye Mandela byasigalawo smart eriri olikuumya otya bakwogerengako somweko n'ebyafaayo ng'abo nkufunye bulungi Bugulu Butono olina videos emeka nyina video ziri 2 ne audio 15 nekiri ekintu wali ogenderera ki mikono gyange abanda bolunaku olwaleero Juma Bugulu Butono omanyi waliwo omubbi yabba omufaliso bwe bamugobanga bagumusuuza ate yaddukira ku poliisi akati yaddukira ku poliisi nze ndi musajja muzannyi wa firimu era nga butereevu ndi ne bannanga abazubayiri kikyo nnyonnyolako ekyo anti mu nsonga eno omuntu ayinza okuta kitegeererawo naye bwe kinaamala okutuuka ku front page ojja kuba okitegeera mu nfuna engazi era kafirimu ako kali ku katale twakatomade Junction naye kano kapaati agenda mu kibuga ogenda kuba okafuna kapaati kano katambudde nnyo kalina okutambula olw'ensonga era bagamba abayimbi bino ebitono ebyenjawulo temwebaka famire yenteeseteese okutuuka ku ekyo genda ku Park View shop namba 6
room namba 9 obeere ng'ofuna firimu ebagitalire Junction bwe tuva ano tugenda wali mu office y'ebirango sasole okay nyimbira mu kuluyimba lu kuluyimba lwange ku nyimba zo tugende n'oyo Nakirijja kandi kuyimbe netonza abaninzi obwedda abange mwangu wentuuse n'emboozi gyennyumya gye muli nsunsula esiranduka nga bendaba naye okunyumiza emboozi etaatamewo yalejja mukoneko wabula mpulidde yagamba tamanyi kansooke neeyanjule gombolola nabigasa nakatongo ke kaalo gye nazaalibwa yajjanga ebutaala zaake nnwatu amuganzi kakungulamu bwe butyo mba mwana wa Juma Muhammadi omuziro mbeera neddira nte ensumuludde emboozi tebengera eryabugulu lyajja lwa bidongo. Okay ekintu ekyo bwe twali tusoma music naye batusomesa music ne batugamba ddira ekigambo ekizibu ng'okuyimba ennyalo mu ndongo kinsanyuza nnyo nti oba wasobola okugamba n'oyogera ku linnya lyo ng'oyimba liyimbi abalala bakuyita gwe Juma gwe bugulu omutyabuzi akati ogamba eryajja lwa bidongo mu bayimbi muyimbi kiguweegumbya kusikiza n'ogamba kale wadde emirimu ngikozeeko emirala naye kankyamire wano nsooka ate ŋŋende newatuufu nze mbya ddala omuyimbi omanyi okuyimba kitone omuyimbi oyo bamweta Oliver Mutuku ekinnuma kwe kuba nti bamenta bange ate bavuddewo Oliver Mutuku musajja oyo muzimba bwe yayimba akayimba oyo musajja gwe neegombanga olimba olwo nga nze mubiru smart naluwulirako naleka Botswana South Africa bwe naluwulira ebiseera bya 2011 nanoonyereza lukwata ku ki mayina saanya okwogera kuyimbisa nnyo oluyimba nga sime kyelutegeeza kakati bagamba omwami oyo yali mulwadde wa HIV positive kati ng'ali ne mukyala we nga bababodde ng'agamba mukyala wange tubooleddwe nga ngezaawo kwogera tubooleddwa tukoze tute naye nga message eyo yaffe yakadongo kamu Juma oli musajja nnyo bw'oba asobola okujja ekintu e Bulaaya n'okikuba wano ate nga ffe ababeera mu bitabo ffe tubimanyi era mwe tujja ebyokulabirako bye tuba mu music nti wano mwola olimba leta muzina akitata olusanga balukuba ku mbaga n'oliwo musajja lyagamba mulinnya lyagiraffe kati n'ogamba ennyimba ze tuyimbisa wa woyimbisiza oluyimba tebale kusanga ku mbaga ng'okuba walumba ezzaaya ate kulumba okuba ebbuladi nandibako obanga agabye ekaadi ya Christmas ku lunaku lwa Eid ebigambo ebyo bikulu nnyo yo obugulu butono ne Daddy Isaac mbasibye entande eno mugende bannammwe kye twagala ebimu ku bigendo bajja we muli batwale walala mu kuyimba kwammwe musukke ku kuyimba ebiri wano abasajja be mwegomba babasudde basse batabakafeero bwe yagenda e Bulaaya yavanga n'agenda kuyimba oluyimba e Bulaaya n'ebyo e Bulaaya n'abigattagatta n'ebya wano n'akubaganya kati we badda music waabwe ne bagamba nti abayimbi bate baasoma kifu abo ababawaana be babasuula abayimbi okuyimba kw'abaami abo kulimu kye tuyita literature nti nze nsobola okuwulira oluyimba lwabakola amannya ne ŋŋamba mubiru smart linnya lyange mulimba muli kikyayimbyemu nga mbadde mbutuufu njira neetereeze gwe tuyita literature nti olimba lwo nenzijjamu ekyange nga kyange ku bwange ng'omusajja Sebbale bw'ayimba oluyimba buli muntu yalizimbye temulimu ekigambo kigamba nti buli muntu yalizimbye naye bw'ofuluma ng'olabye ogenda oga musajja okusinya bwabonyebonye buli muntu azimbe kakati ye kyabala atazimbe nga mukadde nabuli atannamunona kannafa amugambe wambonyabonya n'osanga mu kiyigo yagendi Masaka kati wano wensula kakati mumbayimbi bano muyimbi kigo ino limbe lomanyiyo party nga binya kyenkuno ogenza amani basudde luyimba ki obwavu kamba bule kubadde nnyo okubula kankobe bukubi ndongo gweyingire kamba bule kubadde nnyo okubula muganda wammwe nga bwe mbasuuliridde nnyo nabwe kutyo nnina obulamu era n'embeera okufaanana nga mmwe awadde ne mu mateeka amasawo batera okukikola omuntu apimirwa liivu ate era wummuza obulamu omubiri obwongo n'ebiringa ebyo nange mbadde wagavulumu muganda wammwe muganda alonga eyo liivu oluweddeko njibase ngamba gigenda tubulonde bannange ate ekiwummuza obulamu pulaninga ebijja wano mu kuyimba wo tewali asawula abasawo babanyaga sente okuyimba waliwo okuyigirira kusa n'okuyontera ddala ddala nga ffe tetuba twawulwa abalabi
Bwanga bugulu butono bufunda bwa budde. Nkuwulidde oli musajja mugezi. Kubanga ebigambo yabirambika nga bw'olambika ebibyo. Naye teyabiyimba nga bw'oyimba. Akona ko tujja katunula mutu katereza. Daddy Isaac. Kiki kye walisabye mu kuyimba kwa wano kikujje woli omuntu akuyambe. Okusaba mu kuyimba kwa wano obuyambi eyensonga lwaki okutwaliza awamu kati ninda bantu okukkiriza kwabwe kasaba gamba nti tukkiriza Totona kiwetaga nti bambula mu video ennungi video zakabi audio kumpewo bichi bichebe kasita bakkiriza ebyo namba ngenda kubituukako kuba ekisooka wooli nasooka nennoonyereza nakozalako ennyimba emabega zawera naye nakerewako nnyo okutuuka wentuuse kati essaawa zino naye kasita wasooka noŋŋamba oli ludda wannoonya bunoonya gwomenjo wanzija 12 awo kale nno ennyimba zennyinawo abantu bazaagadde ge mazima video zezibulamu concert yawo ku Big Bano nennateete ku comprehensive nennateete wakikono muzeyise ekituufu nagamba agenda n'amala okuyimba n'atula wali kituufu kale nyina abantu bange abamberyawo mu mbeera yonna nga ku shababu bamama pavini ebukyengera abakyala ngaabo namba tyalamula otumidde abakulu abateekateeka amadda g'akadongo kamu bantumye mbagamba ebintu bino nti amadda bagatanudde ku bigere bagenda kugatambuzaamu nga 27 ajja kuba nabbingo 27 nabbingo era kitegeeza olunaku kujja kubanga lwakusatu then olwokuna bajja kubeera nga kyengera ku lwokuna kyengera bajja kubanga kyengera olwokutaano basangibwa ku Big management eyo entumye mbategeeze mwabe nabbingo n'ekyengera mujja kubanga mbafuna bwe mutyo ate ffe kutano tubali receiving ku Big wano omwami Kadogo yatuwa wabwere yatuwa naye amadda ago tumweyanza nnyo byatukoledde nange mwesobodde okubalabira nesima wanjise Kadogo mbanyi nti musajja muzito nnyo anti ekyo atakimanyi aliwo mbukyamu kituufu era waliwo omuntu omanyi okutegera si kya buli omu tugenda